liwajja Yulia mwe libadde lituttidde omwana dimuleetedde ba kifeesi ne bamukolako effujjo eritagambika era poliisi yeetaasizza omwana ow'obuwala eyakedde ku makya n'agenda ensambya n'ajjamu emmaali ye kooti yatwawudde buli omu akwate lirye azze mu muzigo gye baali bapangisa ajjemu obwo bwagende olw'okuba liwajja Yuli kimanyi nti bagenda lirekeramu kisiimuula mu nju teririna kyeririna mu nsi eno kuleka okwesiba ku ntuuyo z'omuwala lireese ba kifeesi ne bakola ku mwana w'abendi omuwala effujjo poliisi yeetaasizza era njagala okwebaza Uganda Police mwebale kudduukirira mbeera eno mu budde okulaba nti ekiragiro kya kkooti kiteekebwa mu nkola n'omwana omuwala afuna eddembe lye ng'omuntu ennyumba omwana omuwala gye yeepangisiriza n'asasula ebbanga ddene mu maaso evvubuka ne limutangira ne limulemesa okuyingira mu nnyumba omuli entuuyo ze n'ebintu bye yateekamu ng'ensi yonna eraba okumala ebbanga eddene olwaleero bwe litegedde nti oluvudde ku bizinensi ajjeemu ebibye atambule agende ajja n'ewaka ajjemu ebibye lireese ba kifeesi okumukolako effujjo bafubuka mugende mukole wajjaayo genda okole mu nnyumba tolinaamu kintu tomanyi ne bwe bayimirira nga basasula omwezi gw'enju tolinaamu wadde ekikopo era essaawa eno ekigenda mu maaso kwe kutikka ebintu byonna kubanga omwana ow'obuwala lisiiti zonna azirina ti buli kimu ye yakigula ne batuuka n'okukugulira ekitanda kw'onaafumitira omukazi teri kiswazizza nga n'ekitanda kyennyini kw'obadde ofumitira omukazi emabega ne maaso ekitanda kiri mu mannya ga mukazi tweyigiriza okukola ng'abavubuka tuleme kukozesa ddogo kutwala ebyo bitali bya ntuuyo zaffe naye nze nkubuulira kubanga okimanyi olutalo luno nduli wakati era omwana omuwala ajja kufuna justice kagwake keetonye kati ensambya ebyaffe twabitutte misana tulaba oba onaabeerayo anti gwe mugagga tulabe kaale nti naawe bw'okasasulako kubanga omwana omuwala emyezi gye gikoma ku 3 mu maaso awo bwe giggwako n'oyongerayo wadde omwezi ogumu ja kuva ku intaneti so ababadde abambuuza updates ezifa essayidi eyo omwana omuwala agenze kutikka bibye mu nju wowulirira bino kitanda buliri na buli kimu kyonna bakitisse ku mmotoka ennyumba bagenda kugirekamu kisiimuula Muyita poliisi mwandiisa poliisi ezo nga tezijja kuba bwezi ateredde embwa olutalo sambya n'emirembe sambya n'emirembe batabusanga batabudde ebintu birasabizibwa
Anyaroji. Zibarumenye. Naye yansambya bitabuse. Bitabuse byansambya. Bitabuse ayiva ne bamugamba okugulawo. Baliwo abazze okulwanyako omukazi nga tebalwana. Nga tebalwana. Abana bamba. Veze ndikodinga. Samba omuside police one. Nsambya tebannamutwala naye oli asindisa abantu bajje bakime ebintu mu nnyumba ebintu entebe biki Mirembe agamba nti bibye kati Nsambya agaddewo gate okitegeera agaddewo gate abateeredde embwa naye bali mugezaako bamenya kikomera naye bayise poliisi ejja naye kyekyo ekiriwo naye tebannamutwala naye poliisi eneetera okutuuka naye ng'olutalo lungi nnyo oyo alimba n'okulimba kuba abantu bangi nnyo wali eri abantu bangi nnyo yalimba nekerera ali wali amasimu bagatwala naye abantu balemeddewo n'abali mu luumu nabo n'abali mu nnyumba ya Nsambya nabo baganye okuggulawo Nsambya bagala mujjako buli kamu Mirembe asindise abasajja abawanvu n'abampi bamenye ekikomera batwale ebintu agambye agala bintu byengoye entebe biki TV agambye buli kimu ekiri mu nnyumba kike abyagala naye abantu kati tiimu ziri bbiri wali gulawo tojja kuggulawo abakutte gate temujja giggula ne muganda wa Mirembe yuno kyekyo wamma kyekyo kiriwo nze mbagambye nga balugambo lutuufu oyo mujje nako alimba n'okulimba baleme tuzanyira ku bwongo banange tuli mu nnaku ona batuzanyira ku bwongo bakadaama mwebake siriimu banange mwebake bakadaama baswiti mwebake enkya waliyo emirimu okitegeera naye nga wamma kyekyo kiriwo kyekyo ekiriwo abantu bangi nnyo mwekumire ku page ne video ngenda ziteekayo maswali yange kyekyo oli agala bintu bye ayagala simanya ntebe agamba nti byonna bibye biriko ssente ye naye kakati n'Ensambya naye agamba naye ayinako ssente ye oba okitegeera kati TV bajawulemu babiri ate kooti ye yagambye amaka ekizimbe byonna bya Nsambya oba okitegeera kooti bwete bwe yasazeewo kooti yagambye amaka ekizimbe byonna bya Nsambya kati Nsambya agaddewo yeggaliddemu ebintu bigenda kussa Nsambya afune security kuba Nsambya yolekedde okufa mu buli ngeri abantu batuyanye kiri nti olutalo lw'amaanyi wali nze mbabuulidde mbagambye lutalo lw'amaanyi ze bannange sikirabanga naye nga kyoba omanya Nsambya obulamu bwe buli matigga omu kuba n'abaana afune security afune security biwanvu nnyo omu kwabo abaana afune security nze mbagambye afune security kuba Nsambya agenda kuttibwa bamuwendulidde oba fulufiga yabaleese tetumanyi kuba simanyi kirabika bakyalibe kirabika oba Good Life Edi yabamufunidde nange simanyi kubanga Good Life ebyo byaba yayiyayo yababeeramu baagala mmenya geeti ya Nsambya naye Nsambya naye alemedde munda Nsambya tafuluma tumusindikidde message tumugambye tofuluma kuba woofulumira bagenda kugajambula Nsambya nkimanyi oba ku live kuoli naye tofuluma bajja kugajambula baye banje ebweru kasito oyina kamera akubire poliisi akubire bana majja at least yana abasasula bajje babeerewo kuba banango olutalo lw'amaanyi abantu bangi
abantu bangi bajja mugajambula bajja mutta bajja mugwira bajja mukuba ennaku zino bakuba abantu mu Uganda ennaku zino Teekako video tugulire kya kigenda mu maaso kati. Uyo omusajja juzi bamutta ono wagundi ennaku zino abantu bakugwira ne bakusaanyaawo nsambye tofuluma. Nabya tulagako ku video. Video weeri nvagishe gamba bagifunye bakusheyaringire. Bana ngenze. Nsambye tofuluma nse kyemanyi ku gundi kuoli ku internet ate teekako kamera kyemanyi kamera oziyina zireke zibeere kwa agenda live atekeko live abere ku live yoko ngasirise kyona ekigenda mu maaso kinaba kimutuuseeko awo ensi ejja kukiraba kasita balina ne kamera bwa nsambye tofuluma kuoli ku live tumugambye tafuluma